Abatulaba tubaniriza ku Kakos Facts 256 abagenda maaso n'okuwanga mutugoberera mwebale no program egenda okubanga kukyusa mu ndowooza yo atonyumirwa amakaago. Program yasenga nze Kakos ndi wamu n'omuzaana Nansubuga Brenda omubwati yangamba akonkongerangako sekerabira tongera okubajukiza nti bateekamu ssente bali bantu babiri bokka. Higher Level Tour Travel Agency etegeeza nti tulina okulambula mu mwezi ogw'omusanvu tugenda Kasese eyo tumala ennaku 3 bakubire ku 0788 75 14 senga buuza ku batulaba wewa ositengwe Kakos atero obulagibwa tatiba kituufu tulamusizzaako nnyo atugoberera ku Kakos Facts 256 ate era n'ennyongera okwebaza omuzaana Nansubuga Brenda ekange omubwati era nga nyongera okwebaza gyonna gy'otusizaako ngalo abatugoberera nyongera okubabuuzamu mu ngeri ey'ensuso embaga nti ekyemukola ky'amaanyi ate nga naawe wanaayongera okutugoberera naawe tukwaniriza. Senga tusooke twebaza batulaba waliwo omukyala bamuyita Julie Meme tukubuuzizzaako nnyo tubuuzaako ku Henry Meyer yali naali Dar es Salaam Tanzania waliwo n'omwami omulala bamuyita Ahmad Ahmed Kawaida yes twalabye comment yosebo webali nnyo webali ddala waliwo Linda Ankunda nawe tukwebaza nnyo oyo mugambe tumukunda cyane kati ensonga y'olunaku olwaleero tugenda kwebuuza ekibuuzo ekigamba ani avunaanyizibwa ku kunyumisa akazannyo mu mukwano. Bwe njogera ku kazannyo ntegeeza omupiira ogusambibwa abafumbo omwami oba abaagalana abali mu mapensi kati ekyo kyekibuuzo kubanga ebintu bino biri ebintu bibiri. Waliwo omwana obuwala n'akugamba naye nagenze wa Peter tamalaako ate n'owulira omuganda nafunye kana akawala kansaze ezange zagendedde bwerere. Kati njagala kumanya omuzannyo guno okunyuma obulungi empiki ne zikwatagana senga buvunaanyizibwa bwani neyanziza nnyo Kakos obulamu bw'oleese olwaleero mulungi ddala kye tulina okusooka okutegeera omuzannyo mu mukwano kiki. Weewalanga nnyo okuyingirira ky'otamanyi kubanga ebiseera ebisinga bw'oyingirira ky'otamanyi tosobola kituukiriza ate olwokola ekintu nga tokitegeera okaluubirizibwa n'ekivaamu kwekubira omu n'agamba nti nze saafunyeemu ate ng'omulala agamba yafunyeemu. Akati mukwano gwange olina okutegeera omuzannyo mu mukwano kiki. Akati omuzannyo mu mukwano kyekyo okubeera nti nno buli omu ekyamututte ng'akitegeerera ng'akyagala ng'ate akifunyeemu muba babiri ebiseera ebisinga kubanga betuwulira bagamba nti no bafuuse basatu ate ekyo kyo kibeera kirala abo babeera ku byabwe naye ne bayibuli etugamba nti bantu babeera babiri era nga omwami anaanonanga munne ye mukyala oba omukyala oba omwana ow'obuwala anaavanga mu bakadde be n'agenda nga n'asinkana munne ye mwami. Kitegeeza omuzannyo guno kubeera gwaki. Kakati ekibuuzo kigamba kikakata kwani okunyumisa ki akazannyo ako akazannyo mukazi musajja ebintu nebinyuma kino ngenda kukuddamu nga sikutidde mwembi kibakakatako mwembi babiri okunyumisa omuzannyo bakazannyo mu mukwano lambulula waawo ati nno mwembi kibakakatako okunyumisa akazannyo mu mukwano kubanga mwenna mukyetaaga tewali ayagala kusigala ng'asigadde mu kkubo. Yensonga lwaki bwe mba muzannyo omuzannyo guno olina okutunuulira muno n'omugoberera bwe si byakugamba nti nno nze kansamba omupiira ojje ku goola esooka ng'otuse ku goola esembayo nga sifudde ku munnange nti ye mu kisaawe azannye atya awo nkulaba kubanga omuzannyo tegujja kulima ng'oguzannye ki omu weefaako wekka olina kuzannya ne munno omuzannyo ne gubanyumira mwembi. Naye baani abatera okwefaako atera kubeera ffe era okizeemu okimanyi oba naye nedda abaami mwefaako bwekasomala okuzannya omukwano n'otuusa n'onywesa goolo yo otogenda kudda mabega ate kugamba nti nno bannange gwenzannya naye ye goolo eyiye agiteebyemu oba goolo erina weewagamidde munoneko tuteebere wamu nkufuna
bw'oba oyagala omuzannyo guno gunyumye mukwano gwange kubanye okulaba ng'otunuulira omuzannyi munno gw'ozannya naye nti ye atambuza ate omupiira era entambula gy'atambuzamu omupiira gunyuma gwe bwe guba gukunyumira gwe munno bw'oba omutambuliza ng'omuweereza omupiira gumunyumira anti ekizibu wekigira waawali waliwo ekizibu kyammwe emipiira gyammwe mbw'olumu girwawo okunywa mbw'omuntu n'akufaako munange omupiira n'akufaako omupiira gunywenga wa nogala nansikombi nga ntabuseeko ekyo kya butonde ekyo kya butonde kakati bw'otegera nti munno ate nga kya butonde ebiseera ebisinga omukyala tasobola kunywesa goolo n'asooka mwami awo nkufunye wabula omwami asobola okunywesa goolo esooka kati bwanywesa goolo esooka gwe mukwano gwange omukyala ogenda kukola otya awo olinawo engeri gyolina okuwembejja munno ng'akaana akato n'omufaako mutunuleko asigaza akasubi ku liiso bwe kaba akasubi kagenze wala bwe kaba katuuyo muggyeko akatu nkufuna bulungi munno muddaabirize onoomuddaabiriza ajja kuyunga mangu ate bw'anaayunga amangu ebiseera ebisinga bw'oba tolina kizibu kyonna osobola okuddamu n'oyunga n'owangala ne munywesa wamu babiri naye ate gwe omwami singa onywesa goolo omulundi okusooka nkwegayirira mukwano gwange tobivaako tosuula nnanga waliwo abagamba weewaawo tunaddamu kakati awo obeera weefuddeko wekka era omupiira guba gukunyumidde wekka nga munno gw'ogusamba naye tanyumiddwa kati bwe guba nga omupiira guno gutandika omanyi abasanga omupiira beetegeka omuntu n'ayambala engatto omuntu n'ayambala jjaze n'ayingira ekisaawe nga ne balayira gye bali bulungi nnyo kati wanaani ayinza okugufaako obulungi ennyo okubanga gutaba ffenna twekwatira wamu wano muntandikwawo ebiseera ebisinga abaami bwe mutera okutandika omupiira gwe ng'olyawo olinga kimotoka okimanyi nti nno sibanga kimotoka naye nyinza okuba nga sibiriko nga nina ekintu ekirala kyendowoozaako wazze wange wakatumba naye wowakatumba we nazze nze nansikombi nsanze waliwo ebirala ebitateredde nebikujjako nebinzijja ku ekyo sijjiridde ekyo kyokka nansikombi bwe mba nzijja ewange wakatumba nja kusanga ebintu binyinza okuba nga omulyango wenyingiridde wentandikidde okulaba ekitansanyusa nekinzijjako kakati nenjagala nsooke mmale okutandikiraawo ntereeze okugeddala mulyango wenyingiridde okutuuka wano ku kisaawe ate nga gwe katumba olwokuba wampise onyaniriza mudu zeyongedde olowooza ntuukira ku kisaawe kati bwembanga neekejja wano katumba mulimu gwo ate okulabika nga onzijja ku kino kyenneetaddeko ekitandeese kinzijjeko nange ebirowoozo ebyange obidduse bituuke ku kisaawe kwegamba entegeko eyo erina kuba yaffe abaami ebiseera ebisinga mwe mwandikitandise kyova olaba henry nyina mukwano gwa henry ye tateeka ntebe mu nyumba zibuzabuzambw abakazi olutuuka ng'agamba mpa kulimoti mpa ku firimu olina akafirimu akanyuma ng'atudda mu ntebe kati ye kyeyakola entebe yazijjawo yaddira kisaawe n'akisembeza wano era bw'ojja okwotuula bweba tivi kugiraba girabiraawo bwe kaggwamu henry njagala muekyo nti oba entebe mweziri nensaba remote tv nebeerako nenjiteekako henry mulimu gwo okunkyusa obwongo ne buva ku firimu ate nenzira ku kisaawe ekisaawe nekinabeera bunayi ate mwabaani lwakuba temumanyi bw'oba otandika okuteekateeka ekisaawe tujje okusimba essira nti ekisaawe kibeera mu nsonda eri ekizimbe mwe wateeka ekisaawe kyo kireme kukubuzaabuza buli nsonda mu nnyumba yo kisobola okufuukira ekisaawe naddala nga musigaddemu ababiri kiyigo kiyungu olaba bamu babasanga bagoya kalo mukalo waliwo nomukwalo gwaye yanyumiza mama we yamugamba olubuto yalufunira kutema bikata eyo mubikatakata ate buli lwokyusakyusa ensonda z'ebisaawe omupiira gye gukoma okutaba embeera we ebeera etya stress za mwana yasiibye ku mirimu anya kufumba akomyewo esiridde kino ngenda kudda eri bakyala bannange oli waka wafumbye abaana bakutabula simanyi ono yayasiza ebikopo oli ate yakyusiza tivi simanyi yakoze etya kyokka ate neomwami akomyewo akwetaaga ate naye azze n'ebibye
omulundi guli nga tujjukiramu twayogerako ku kyokugamba nti omukwano gutali mu ssente tegunyuma kati wetwatwakanyezaawa omwami akomyewo ate akubikira leero ziga wantumye empota ndese mukene bikutabula otuuka mu kisaawe ate ayagala kakati mukyala munnange bw'oba ng'oli mufumbo kino kyengenda okusaba bw'oba wakkiriza nojja eri munno abaana mu bazadde bammwe ebiseera eby'abaana bibeera eby'abaana n'obudde obwa mukwano gwo obulero bwa mukwano awo senga nkutegeera singa mukwano gwo akugamba nti nno munnange leero zaagaanye kitegeere kati tandika okuba obufaananyi ng'oddayo ku lunaku luli lwe yajja nga ze n'omudidi n'atoola amazike n'agakuwa nga tegaggwayo lowooza bwe yakusibisa ku nviiri lowooza bwe yakuleetera kagatto kyekyo awo appetite bwe zijja kati awo situle appetite ogambe nti olwaleero lwatazifunye kambudeebudde munnange musaasire leero ekaseera koba olina omugamba nti munnange guma munaku tebifaanagana ng'ate bw'omuwembejja nga anti era kasi otandika okubudaabuda gyebikkira omaliriza otemya ebikata okimanyi nti omusajja enkeerakeera 12 era agenda musanyufu ne sente zereeta zokka bintu ki ebiyinza okunyumisa omupiira guno kisaawa ekyobubufumba ekisooka kyabyo n'obuyonjo obuyonjo ogenda kukwesibako emirundi gyonna obuyonjo tuve mu byokugamba nti zati ndinakawere nakazaala simanyi nebaleka basanga ebitagasaala omwana yakoze essusu ku buliri oba okyatambula n'ogwa mu ssusu mukyala munnange nkugamba kyoba olaba nti ng'omukyala oli owamasuuka akuzigirira nakugamba nti abamu mutera okugamba nti nja kula engoye 15 esuppeya suuka mbeere n'emu nedda mukwano gwange nessuuka tuzikyuse ng'abakyuse engoye zetwambala gwe mwenyini omwana ojja kumuwa amabeere gakulukutire muki obuliri buwunye obuliri obuwunya esiisi teryayinza kwagala nawe wenyini nanyinibo tojja kunyuma wabula sooka olongose ekisaawo kyo munnajje awummulemu ategere ntikimuwula ate oyinza n'omukolera ak'enjawulo g'omukyala muleetera akatonda awo kubiri wagalamidde nkulabyewo mugambe nti munnange okooya ennyona y'akatonda kaakano ajja kkanywa n'ennaku yonna oba stress kyemuyita ennaku zino ajeeradde kakati awo bonna otandika okumuwembejja byonna bijja kuba byekola byokka naye ate nammwe abaami tojja kunsanga nga nterezezza ekitanda kyange bulungi ojja eri akasooto akafuufu ate oteekemu byasijja kunaaba bannaye ate kati si enkuba etonya amazzi tegaluma tegatta abaami mutuyambe munaabeko kitegerekeka munaabeeko naye kati abakyala oba abaana ab'obuwala tuleddeko tulina ebintu naawe bw'oba ositudde ekiti olaba n'ekiti oluusi kyeyiringula n'ogamba kyabadde wano naye mwattu ekikonyeeko kiseesetuse nekikoma wali waliwo ebintu bye tulina okweyiyizaamu obweyiiya nga tutetenkanya nga bw'osikawo appetite nkola kale omubiri bwe gubanga mugumu era tekusobola kuguma kubeera nga tekusobola kwekyusaako lwana bulwanyi kale ekyo kitetenkanye naye nno nno kwekyo nja kuzigirira essimu y'omukyalo ow'amasuuka waliwo ebintu bye tujja okwesigaliza nga byo ojja kuba nga otunoonya bunoonya mu buntu sooka obasomere n'ennamba tujja kusaba gwe alina ekisingawo ku nsonga ezo esobola okuyita ku noti 772 naddala mmwe bannaffe nga ensonga z'amaka zigaanidde ddala byonna tosobola kubimalayo wano naye tugamba osobola otukubirako tujja kuba nga tusobola okukwata sekinojja kutandikirawo olunaku lulala nze kakos mbadde ne ssenga waffe ssenga omuzaana nansuuka Brenda tujja kuddingana olundi mpozi ng'olina akatale ke kanyongera kuzigirira nakujjukiza tibwayagala essuuka ennungi eza cotton ojja kuba nga okuba ku noti 772 4 so nga ate nawe wayagala okwongera okuba nga oyongera okulungamizibwa mu nsonga ez'omukwano enamba yemu noti 772 bino bya bridal shower zino nsonga z'abaana ab'obuwala ezitaatuuka byonna kuba ku namba